Charosa Yukiunya Kagongo Umpisa Tona Tolera Bomoloko Tolera Bomoloko. Omuyimbi wa Eagles Production Fred Maiso olunaku olwaleero aziikiddwa ku bijja bajjajjaabe epeti kye mu disitulikiti y'e Paris wakati mu biwoobe n'okwaziirana. Olunaku olwaleero giweze emyaka 14 bukyanga omuyimbi akyasinze okuyimba oluyimba lw'omukwano Fred Maiso afa. Fred Maiso ye yakuyimbira oluyimba ekimuli kya Rosa ono yafanga 13 omwezi ogwokubiri mu mwaka 2012. Maiso abadde aweza emyaka 40 egy'obukulu alisiya abaana 9 okuli abalenzi 8 n'abawala 5 ssaako abakyala 8 era ng'aziikiddwa ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga mu ntaana yassiddwa abaana be nga bayabibwako abayimbi aba Eagles Production. Ebiwoobe bootikidde abakungubazi era nga manyina w'omugenzi ategerekeseko erya Rita alemereddwa okwogera ku mugenzi bw'asabiddwa okuba ku kyayogera nga y'abadde ajjanjaba omugenzi ku kitanda ku Mirembe Clinic era nga kino kireetedde okuyimiriza omukolo okumala akaseera. Abayimbi ba Eagles Production n'abakulukisiza amaziga omwana w'omugenzi ategerekeseko erya muzeeyi bw'ayimbye oluyimba olwakitaawo oluyitibwa ekimuli kya Rosa nga omwana ono agamba nti kyasobola okukolera kitaawo omugenzi kwe kukoppa ebyo kitaawe by'abadde akola ku nsi. Fred Maiso yaziikibwa ku kyalo Petete wali mu Butebu District. Fred Maiso ajjukirwa nti yazaalibwa omugenzi Sepria Niola ngo ono yafa nga 9 ogw'omukaaga 1975 olwo mukadde Naizirukulu ye yafa mu mwaka gwa 2004 nga 3 omwezi ogwokuna. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abave ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. Fred Maiso yaziikibwa ebikonge ebyenjawulo, yaziikibwa abawagizi ba music n'abantu ab'enjawulo era bangi buli omu yamwogerako ebintu ebyenjawulo nga bw'owulira. Maiso Fred y'okuba spearheading Eagles Production nga tutandika kubanga yali atusingaku obukulu nga atusinga experience mu field nga ate atusinga n'ennyimba ennungi. Maiso netumukulembeza tumugamba tutandise ekintu kyaffe naye kulembera ye yatemanga ekkubo n'agamba tuyite wano. Maiso yakola omusingo mu art tebazaawo omuntu oyo yennyini, tusobola okufuna omuntu omulala naye tetusobola okuzaawo Maiso mwennyini. Maiso abadde kala tabadde active nnyo emyaka gino mu kuyimba naye ate ku Eagles Production abadde contribution nene nnyo mu nteesa n'entambuza y'emirimu, so tumumisinze nnyo ng'omuntu. Director bw'afa tumufiirwa ng'omuntu naye emigabo gye gisigalawo nga gye gigenda okuyamba abantu famire. So Maiso yajja kuba taliiwo naye abantu bebagenda kuba bafuna package eyo yonna gy'abadde afunanga. So tebagenda bajja mumisinga nga muntu naye kwegamba ngoze ku side ya ssente tebagenda kunyigizibwa ebyokusoma. Abaana bakaduma twabalabanga bangi n'abamaiso tubadde tubamanyi. Abamaiso bayiwa tebeetaaga kusondera ssente naye nga bali Mukama Katonda atulaga nti buli lunaku ebeerayo okuziika.
maliriza nga ngamba nti kubanga oli wano ng'olina obusobozi obulabirira abaana siganga bondo bonna wewamanyi wekwemugambye naye mwami gundi ewaffe egindi eri yafa abaana be bali batya. Programu eno eteekeddwa mu ssente aba Kikaya College and Vocational School okusoma kuko kwazzeemu. Kale nkusaba nti twalayo omwana okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6 ne vocational nayo weeri egenda kubeera nga ekukwasaganyiza ku muntu wo gw'oyagala abeere nga ayiga ekintu ekyo mu mutwe. Tulina new subsfashions esangibwa ku Sunset Arcade. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall uyisa Wilson 1 ova ku Wilson 1 ogenda kudda ku Health Ring Pharmacy wekoma yambuka amadaala yeyo New Subsfashions ogenda kuba ogiraba. Tulina Bize Hotel and Bar esangibwa Nsago era abo batukwatiridde nnyo ku nsonga z'akadongo kamu nga buli nkomerero y'omwezi batera otuwayo live band. Kale nze Muzungu David gwe eyeetaaga ebintu bino ebyakadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange. Wesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa ku kamera nkoze n'eddiiti. Kale nange mu mwaka ogwo oguwedde saakomaawo nasobola okulamagako ku kijja kye we yaziikibwa era ne mbagirayo emboozi eyasinga okunyuma ku bantu eyasinga okunyumira abantu ly'essomero omugenzi Fred Maiso lyeyasomerako. Oba oliawo buli omu yali alitaputa bubwe naye nga liri Kacyabali Primary School bo bali abagwere lye bayita Kacyabali. Muntu wange nzuuno ndi ku kyalo Petete eno ebeera Butewu District. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst lambula nange. Wano wendi kino kye kijja ky'omuyimbi ndooze yakuba oluyimba olukyasinza okubeera olw'amaanyi mu nnyimba ez'omukwano naddala wetutuuka ku nnaku z'abaagalana. Kino kye kijja ky'omugenzi Fred Maiso. Wano wendi beetawo Petete Butewu District eno ye Greater Parisa. Ekitundu kino kikolebwa abantu ab'ebikula eby'enjawulo. Mulimu eggwanga ly'Abagwere lye litwala wano, then Abateeso weebali, Abagisu weebali ne Abasoga. Era nga Parisa oba Abagwere yali combination y'Abasoga, Abalamogi n'Abateeso be baakola eggwanga ery'Abagwere okubeera nga weeriri. Naye leero sizze kubeera nga nsomesa byafaayo. Wano ndi mu kitundu kya Ikumbania. Buganda tubeera wa Kabaka, Busoga tubeera wa Kyabazinga. Kati wano ndi wa Ikumbania. Kati yono muganda waffe omugenzi Fred Maiso wano weyeebase ku kyalo Petete. Kale muntu wange ndi eno mu Parisa District. Ndi mu kutambula nga nkola emirimu gyange. Ekigambo kikino gano ge gamu ku masomero ag'omugenzi Fred Maiso wentegeezeddwako omu ku b'Oluganda era wembadde nkomawo okuva wali Butebo ku Petete we yaziikibwa ku kijja. Kati n'omwami ono gwenna owa boda wa mu bitundu bino nambye we n'atuuka wano ngenda balaga ku ssomero. Essomero lye lino nga bw'oliraba lye lino omukulu ge gamu ku masomero gye yayita okubeera nga atuuka okubeera ekyo kye yali. Ekitundu kino kikolebwa Abagwere be bano abava mu Parisa, Greater Parisa. Mulimu Abateeso, Abagisu bali oludda lweri. Kati ate ife Abasoga tuva luuyi lweno hayinga wembako byere nti Bugwere yakolebwa Abateeso n'Abasoga. Kino kyajja nti Abateeso baavanga eno ne bagenda e Bulamogi ne bawasaayo abawala. Naye abawala nga tebaagala kwogera Luteeso baayagala basigale mu lulimi lwabwe Olulamogi.
kati bano abaami beeno ne babanga bagezaako okukoopinga olulimi luli balwogere bwe lutyo olugwere we lwajja okubeera nga lufoomingibwa era kitwalibwa nti omugwere yasooka ali mu kitundu bakiyita Kameke. Kati lino lyerimu ku ssomero omukulu ye yayitamu Fred Maiso. Ntumiddeko abangoberera ng'essomero lino mulimanyi. Ekigambo kikino kiyinza okunkaluubiriza okuba nga nsoma ekigambo kino nga bwe bakigira kubanga mpulidde pronunciation ng'ate ndala nnyo ku pronunciation oba oliawo nze gyeyinza okufulumya. So kyekino nga wookiraba primary school PO Box tebateekawo Palisa district. Education is light. Nti okusoma kyekitangaala munnange wetuli. Simanyi cameraman musajja weeno kola guno ogwa boda era balina boye bakipronouncing. Mpozi ongambye ekigambo kino kisoma kitya? Kacyabba. Kacyabali. Kati gwe muganda wange ali eyo yonna gy'oli ekigambo kino kisoma otya? Lino lyerimu ku ssomero omukulu omugenzi Fred Maiso mwe yayita. Naffe nze natandikira Kaliro Demonstration of Primary School liri ku NTC Kaliro gye natandikira primary yange nempita ku Bukono Primary School. Bukono Primary School gye nava nengenda kuyivukula Primary School Kaliro High School gye nava Jinja SS Kyambogo College. Kyambogo College wuuyo ngenze na Mugongo n'amasomero amalala. Bwe wayita amasomero ki? So lino lyerimu ku ssomero omukulu omugenzi Fred Maiso nti agamu ge yayitamu okusinzirira ku muganda we gwe nsobodde okwogera naye. Nze Muzungu David gwe eyeetaaga ebintu bino ebyakadongokamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula stage wenkolera emirimu gyange. Wesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa ku kamera nkoze n'eddiidi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.